بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبرغاندا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تويبازو كتيبا الله تبارك وتعالى nanyini buyinza nanyini matenda malungi era amajjuvu Allah waffe jalla jalaluhu atuwadde ekyengere ky'obulamu era n'abeeranga kyatukuumidde ekyengera ky'obusiraamu. Tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala berenga atuwa obulungi bwonna obuli mu busiraamu, atunywereze ku buyisiraamu era bw'abanga atuuse okutujja mu nsi atujjemu nga tuli basiraamu, akkirize emirimu gyaffe, atusonyiwe ebyonoono byaffe. Twafunye ebibuuzo ne batulagira tubeere nga tubaako kye tubyogerako. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atuwe okusobola kubyogerako okusinziira ku ntegera y'obusiraamu. Muganda waffe bamuyita Duliya Hasani, simanyi erinnya liyinza okuba nga lyeryo, agamba nti senga mbeera n'omuntu gwe nkolagana naye nga ye alina emirimu wabula nga talina kapito, nze nendeeta essente ne tukola, nga bwe tutuuka okugabana anziriza ze namuwa n'anteeramu ye z'aba alabye namulwa ntya. Bw'atyo bwe yatugambye muganda waffe bakolaganye n'omuntu amuwa ye ayina essente, mukulu Hasanu ayina munne ye talina ssente. Kati Hasanu ng'awooli ssente ng'agenda akola, bwe batuuka okugabana amagoba ng'asooka zaze yamuwa, kakati ono ng'alyoka akwatayo emitwalo oba ng'ebiri oba esatu bwe gityo ng'agimuwa, abuuza nti kiramulwa kitya amateeka g'obusiraamu. Kakati muganda wange Hasanu ekyo kyemukola bakiyita mudaraba. Mudaraba kitegeeza ki? Kitegeeza abantu okubeera babiri, omuntu omu ng'alina essente, owokubiri ng'alina ebyokukozesa ssente naye nga talina ssente. Kati oli n'aleeta ssente n'aziwa atalina, kakati ono atalina n'atandika okukozesa ssente ezo, kibayita mudaraba mu mateeka ga fiqhu al-muamalat. Kakati sebo mudaraba ayina eshurutu ze ziringanga nnya, naye sharutu y'omukuzo an yakuna ribuhi bainahuma maqsuman binisbati muayyana kanisfi au thuluthi au rubu'i, kwe kubeera nga amagoba gano gemufunye nga maqsuman, nga makulu gagabanyiziddwa. Ekyokulabirako nti nja kufuna, tujja kugabana buli muntu atwale ekimu kyakubiri, oba atwale ekimu ekyokusatu, oba atwale ekimu ekyokuna. Eyo yemu ku bukwakkulizo obubeera ku mulimu ogufaanana ng'ogwo munnange. Kakati insha Allahu ta'ala kiri kyakola tetugamba nti mukifunamu omusango, wabula ng'ekisingako obulungi kwe kutunuulira ekyo amateeka g'obusiraamu gekyatunuulira, nti senga okwata essente n'oziwa omuntu ye agenda akozesa essente ezo, muteekwa okumala okukkaanya kiki kye mugenda okugabana. Ekyokulabirako nti omuwadde emitwalo 20 agenza akozeseza emitwalo 20, wagenza okuyita omwezi ng'emitwalo 2 gakozeyo emitwalo 7 oba 10 oba okukka wansi w'ezo. Buli muntu ateekwa okumanya ki kyanaafuna, pasenti gy'ateekeddwa okufuna kwaga amagoba agabeera gaze insha Allahu ta'ala. Ekyo kyekyalamulwa mu mateeka g'obusiraamu insha Allahu ta'ala. Wallahu a'lamu. Atubuuza muganda waffe ono nti nzikirizibwa okugatta esswala eza sunna ezisoba mu 2 ku nniya emu. Yatuwadde ekyokulabirako nti afunye udhu, najja mu muzikiti ayagala okusaala sunnatul wudu'i, ayagala okusaala tahiyatul masjidi,
ayagala okusaala ne qabla yeswala bwebeeranga dhuhur qabla dhuhur oba subuhi qabla subuh. Kakati muganda wange insha Allah taala ekyo kyonna ekiba kikwanguyidde okusaala ku swala eza sunna insha Allah taala tekina mutawaana okisaala. Famathalan bwobeeranga ogenze n'oyingira omuzikiti n'osangawo obudde nga busobola okusaala eswala zonna insha Allah taala, yawula buli swala sunna ogisaale yokka. Wabula bwe kibeera nga obudde insha Allah taala tewali, saala ekyo ekiba kijambudde mu budde bw'oba osigazaawo okuyimirira ku swala ya fardha insha Allah taala tekina mutawaana gonna eswala ya sunna insha Allah taala ogisaala okusinziira ku busobozi bwo. So toli kugamba towalirizibwa gamba nti lazima oteekeddwa ogisalawo. Inama bw'obanga obudde insha Allah taala obusaale swala zonna ssatu obuyina insha Allah taala busaale. Bw'obeera nga toyina budde busaala ng'ofunye budde busaala tugeze qabliya oba osobodde kusala tahiyatul masjid ne qabliya insha Allah taala, ekyo kyobeera osadde okifunamu obulungi maaso ga Allah tabaraka wa taala. So kyoba tosadde bw'obeera nga enniya insha Allah taala obadde nayo ofuna empeera ya enniya gy'oba otadde. Wallahu a'lam. Ono munnaffe atubuuza mukadde waffe ono nti amajinni gasobola okulungamya omuntu. Yagambye nti ayina muganda we oba mukwano gwe, ye ayina okukkiriza okugamba nti omuntu asobola okufuna obulungamu ng'abujja ku muntu. Muganda wange entegeera efaanana bw'etyo ebuliza ddala omuntu esobola okumujja ku kkubo eggolokofu insha Allah taala, olw'ensonga nti amajinni galinganga agali mu nsi eyaago, naffe abantu tulinganga abali mu nsi eyaffe nawakubadde nga tuwangaalira mu kitundu kyekimu. Kitegeeza ki? Nti amajinni gasobola okutulaba ffe naye ffe tetugalaba, nga bwe kyajja mu bigambo ebimu nti wabula ku yawmal qiyama ffe tugenda kubeera nga tugalaba naye ate go nga tegatulaba. Kakati Allah tabaraka wa taala tateekangawo bulungamu bwonna muntu bw'asobola kufuna nga ayina kubujja ku majinni, wabula obulungamu bw'omuntu insha Allah taala Allah yabussaawo ng'omuntu ateekwa kubujja ku bantu banne. Yensonga lwaki Allah tabaraka wa taala yatuma ababaka ng'abajjira ddala muffe abantu basobole okuba nga batuusaako obulungamu insha Allah taala. Entegeera efaanana bw'etyo munnange ey'okulowooza nti omuntu asobola okufuna obulungamu ng'abujja ku majinni, eyo efunwa ebeerwa mu bantu ababeera baafa emitima amakulu abakkiriza ennyo mu majinni. Kati insha Allah taala obulungamu bw'omuntu Allah abuyisiza ku muntu munne mu ngeri y'okumusomera amateeka ga Allah tabaraka wa taala, n'amusomera essunna za Nabbi sallallahu alaihi wasallama, n'amuwagazisa obulungamu ng'omuntu gw'alabako insha Allah taala. Amma omuntu okusuubira nti obulungamu asobola okubufuna ng'abujja ku majinni, ekyo sikimanyiiko munnange kigambo kyonna, era sikirabangako mu byawandiikibwa insha Allah taala ebitono bye nnaasomyeko. Wallahu a'lamu. Munnaffe abuuza nti senga wabaawo omuntu ng'alina enkoko ne wabaawo azze n'amugulako enkoko, nga ono atunda enkoko alina emmere n'ebirala ebiyamba enkoko. Kakati ono bw'amala okugula enkoko oluvannyuma n'akomawo eri gwe yagulako enkoko asobole okubeera ng'amuguza ku mmere, wabula nga talina mmere, nga talina ssente, amakulu tagenda kumuwerawo kashi, ng'ajja kumuwa luvannyuma. Kakati ono w'enkoko n'amwongezaamu amakulu ku ssente ezaali badde zigula emmere gy'amuwadde, n'amwongeramu emitwalo 2, naye ono nga tategedde nti amwongeddemu. Abuuza nti riba kuba biri abo Allah agivunaanaani? Amakulu nti ono tugeze emmere badde ya mitwalo 20 oli gy'amuwoze ajja kuzireeta ewiiki ejja. Kakati ono n'amugamba nti emmere ya mitwalo 22. Yayogeddeko ekigambo ekigamba nti olusayinza okumugamba nti zino za nti n'ebiri njogeddemu nga gy'amafuta, ekifaanana ng'ekyo insha Allah taala. Kakati bwe kibanga ono munnange ono aguziddwa emmere,
nga ono yagenda okwetikka emmere agiteeke mu mmotoka ye agitwala agituuse enkoko we zinaagiriira insha allahu taala, emitwalo gino ebiri ne gibeera nga giyingiddemu olwa transport, oyo tabalibwa nti riba kubanga abeera azikoleredde, wabula senga emmere gy'abeera amuwadde ebeera ya mitwalo 200, kakati n'ayongeramu emitwalo 2 ng'agyongeddemu ng'ennyongeza, ekyo kibalwa nti abeera alidde riba. Riba oyo abeera avunaanwa kwono abeera amugerese olw'ensonga nti oli abeera tamukaanyizaako. Naye senga bakkiriziganya nti nkuwoze emmere yange ya mitwalo 2 naye ojja kunsasula emitwalo 25 ne bakkiriziganya, kati bonna bagabana ku kyonono kya riba. Wabula senga ekyama kibeera kyono yekka nti engeri gye mwoze kamwongeremu nange akasente kange mpolampola nga tategedde, kati olwo bwe kubeera kuvunaanwa riba munnange abeera avunaanwa ono abeera yamwongerako. Wallahu a'lamu. Muganda waffe yatubuuzizza ekibuuzo ekyo, ekibuuzo kyabuuziddwa mukulu Khadija yasinzidde Dubai. Tusaba Allah akukume munnaffe abeere nga akwongera obulungi insha Allahu taala e Dubai gy'oli. Muganda waffe Bashiri Sebugwawo yatubuuzizza nti waliwo obugambo obubeera mu musomo bwo tebubeera musiki, naddala bakadde baffe abasuraya n'emikutu emirala mu ngeri y'okwagala okuwunda omusomo. Kati eno omusomo guba gusoma Sheikh asomesa eno bwe gubeera nga guggwawo bateekamu akaloboozi akaseeneekerevaako mukawulira akaloboozi ako. Kati mugadde waffe abuuza nti oyo yeetabalibwa nti music munnange la shakka nti obuntu obufaanana bwe buto insha Allahu taala obugezaako okugonza omutima gw'omuntu n'awulira nga yenna awewedde bulungi awewedde omutima gw'owedde, munnange tebukkirizibwa. Abalibwa nti music obusiraamu gwe butakkiririza ddala n'omulundi n'ogumu insha Allahu taala bwe guba musomo insha Allahu taala. Ebigambo by'obusiraamu bisobola bulungi nnyo okuluŋŋamya omuntu, era omuntu asobola bulungi nnyo okufuna okutya bwe bibeera nga byetaagisa kutya, asobola bulungi nnyo okufuna okwebuulirira bwe biba nga byetaaga kwebuulirira nga tebiriimu kyonna kibyongeddwamu, wabula bateekayo oluusi obuloboozi obwo bw'omusomo gubadde gukwata kufa, ne bateekayo obuloboozi obwo obuleeta ennaku y'omuntu abeere nga yatafakkaru anil mawuti, ng'alowooza ku kufa, oba obuloboozi omusomo gwogera kuna babaako obuloboozi bateekayo amakulu obuyingira mu mutima gw'omuntu awulire nga kwegamba ejjana agyesunga bwe butyo. Ekisingako insha Allahu taala obulungi kwe kuleka omusomo nga Sheikh bwe yagusomesa gubeere mulamba, then okuluŋŋamya insha Allahu taala kubeere nga kujja butereevu mu bigambo nga kuyita mu bigambo bya Allah tabaraka wa taala nga tekutabiikiriziddwamu buntuntu bulala insha Allahu taala, obwo obuwundwa abantu. Wallahu a'lamu. Muganda oyo bamuyita Bashiri ye yatubuuzizza ekibuuzo. Muganda wange ono yatubuuzizza nti asaala esswala, naye wabeera nga asaala esswala eyo abeera ayambadde ku mulimu gye bakola eyo balina baaji. Kati baaji ezo okumanya nti ono ye nannyini baaji kubaako akafaananyi ke. Kakati abuuza nti senga yeerabira n'asaala ne baaji eyo ku kifuba nga kuliko akafaananyi ke, abuuza nti esswala ye eramulwetya, tebalwa nti eyonoonese. Munnange mukadde wange ow'ekitiibwa omubaka yagamba alayhi salatu wassalam nti inna allaha tajawaza an ummati, Allah subhanahu wa ta'ala yasonyiwa abantu ba umma yange ebintu biri bisatu. Nabbi yagamba nti al khata'a, ekyo omuntu kyabeera akoze nga akikoze mu nsobi tagenderedde, wa nisyan, n'ekintu kyabeera akoze nga akikoze yerabidde, wa mastukurihu alayhi, n'ekyo kyabeera akoze nga akakiddwa. Kati ekintu kyonna munnange ekyokoze ng'okikoze mu kubeera nti obadde weerabidde mu mateeka g'obusiraamu toyina kunenyezebwa konna insha Allahu taala. Ekyo Allah tabaraka wa taala yakikusonyiwa nga bwe kyajja mu bigambo bya Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Wabula era mu ngeri endala nti omuntu senga asaalira
ewali tugeze olugoye luliko ekifaananyi luliko ebifaananyi oba asaalidde ewali ebifaananyi baulama nga Sheikh Ibn Qayyim alayhi rahmatullah bayina kyebayogera bagamba nti nno eswala y'omuntu oyo bakiyita karahatu salati fil mawdi'i alladhi fihi as-sura okutamwa kw'eswala y'omuntu asaalidde mu kifo ng'ekifo ekyo kirimu ebifaananyi bisobola okuba nga biri mu kifo kyennyini oba ebifaananyi bisobola okuba nga biri kwekyo kyayambadde. Kati omuntu bw'asaalira mu kifo ng'ekifo ekyo kirimu ebifaananyi oba n'asaala ng'ayambadde ekiriko ebifaananyi, esswala ebeera makruha, ebeera etamwa. Yagamba Sheikh Ibn Qayyim alayhi rahmatullah nti ahaqqu bil karaha min as-salati fil hammami li'anna al-karahata salata fil hammami imma likawnihi madhanna an-najasa wa imma likawnihi baytu shaytan wa huwa as-sahih. Yagamba Sheikh nti esswala omuntu gyasadde nga alina amakulu gyasaalidde mu hammamu ategeezaamu ekinaabiro, agamba nti esswala ebeera karaha, esswala gyasaalidde mu kinaabiro, imma likawnihi, esobola okubeera ng'ensonga lwaki etamwa lwakubeera nga madhanna an-najasa, nti ekifo kirimu asaalidde kifo kirimu ennajisi, wa imma likawnihi baytu ash-shaytan, oba okubeera nti egundi eyo enakani esswala agisaalidde mu hammamu nga kifo kya shaytaani, wa huwa sahihu. Kakati kino ekyokuba nti hammamu nyumba ya shaytaani, ekyo kyekisinga okubeera ekituufu. Wa amma mahallu sura, wabula ekifo kya ekifaananyi, famadhannuhu shiriku, ekyo kitwalibwa nti shiriku, wa ghalibun shirikul umami, era ebiseera ebisinga obungi yali shiriku wa umamu w'emirembe egyayita. Kakati mu mbeera eyo nekibeera nti olw'okuba ebifaananyi ye yali shiriki w'abantu abakulembera. Mukijjukira bulungi, saagala kugendayo budde bufundafunda buno, nti abantu abo okugwa mu shiriki batandikira ku bifaananyi. Kati baulama ne batugamba nti omuntu bw'abeera ng'agenda okusaalira awantu asooka ajjewo ebifaananyi byonna, ne bwe kibeera ng'ebifaananyi biri ku mubiri gwe, amakulu biri ku byambalo byayambadde, olw'okubanga ebifaananyi shiriku ya al-umamu as-sabiqa, oya emirembe egyakulembera. Kati tekibeera kirungi insha Allahu ta'ala muntu kusinza Allah tabaraka wa ta'ala ng'oyambadde olugoye nga luliko ebifaananyi, bw'obeera ng'okikoze nga okikoze mu kwerabira oba tonenyezebwa, wabula kiba kirungi insha Allahu ta'ala okukisaako omwoyo bw'obanga ogende kusaala esswalayo, obeere nga akafaananyi ako kajjako kasebbali insha Allahu ta'ala, oluvannyuma ogende mu maaso n'okusaalako nga toliiko kintu kyonna kyefaanaanyiriza ebyo ebyayingirwamu abantu abakulembera mu shiriki. Wallahu a'lam. Atubuuza mukadde waffe ono nti abasiraamu abambala amakanzu n'enkofiira nga bagenda okusaala balamulwa batya? Muganda wange, abasiraamu abambala abeewunda amakulu, najjayo bulungi ekanzu ye n'agyambala, najjayo bulungi enkofiira ye n'agyambala ng'agenda okusaala, babeera bagwa butereevu mu tteeka lya Allah ligamba nti khudh zinatakum inda kulli masjidi, timubeerenga amakulu aya kyetegeezaamu, timubeerenga muwunda ebyambalo byammwe buli nga mugenda ku mizikiti, amakulu nga mugenda okusaala. Baulama kye bagamba ti omuntu yenna senga abadde agenda okusaala, kyalibadde kirungi insha Allahu ta'ala n'ayambala olugoye olulungi. Baulama bakadde baffe abakulembera bwe yabanga agenda ku nsonga yonna nga ya busiraamu, omuli okusaala, omuli okusomesa abantu obusiraamu, omuli okusoma ebitabo bye, yajjangayo olugoye olulungi insha Allahu ta'ala mu ngoye ze, n'abeera nga alwambala n'alabika bulungi ddala. Olwo n'abeera nga agenda
okusinza Allah tabaraka wa taala oba nabeera nga agenda okwogera ku bigambo bya Allah tabaraka wa taala oba okubisoma insha Allah taala. Kakati oyo yenna abeera asobodde okubeera nti nno yeswala agiwa ekitiibwa, bw'aba agenda okugisaala ajjayo ekanzu ye ennungi, n'ajjayo enkofiira ennungi, n'abyambala insha Allah taala, talina mutawaana gonna, asigala ng'afunye obulungi. Kitegedde munnange, tabalwa nti akoze omusango olw'ensonga nti ekyo kyabeera akoze obusiraamu kye bumulagira ti buli lwabeera ng'agenda okusaala insha Allah taala abeere nga yeewunda labike bulungi, ajje eri esswala ng'asaanye. Gw'oba olaba omuntu yeewundira abantu banne n'ayambala bulungi n'alabika bulungi olw'okuba agenda giyawasa ku buko, okitegedde, olw'okuba agenda kusinkana omwami gundi, kakati naate okwewunda ng'agenda ewa Allah tabaraka wa taala okumusinza kiri awula insha Allah taala. Kati omusiraamu afaanana bw'atyo munnange, abalwa nti kyakoze kirungi nnyo era tabalwa nti aziza omusango mu mateeka g'obusiraamu. Wallahu a'lam. Munnaffe ono mwannyinaffe atugamba nti baatusomesa nti omuntu bw'azaala omwana amusaleko enviiri, bw'amala enviiri ezo azipime. Kati munnaffe abuuza nti enviiri ezo mmala okuzipima nzikozesa ki? Munnange mwannyinaffe omusomo guno twagoogerako ekibuuzo bwe kiti kyatubuuzibwa emabega eyo, ne tugamba nti ekigambo kya okupima enviiri z'omwana weewaawo nga waliwo hadithi eyajja ng'ekyogerako, naye ba'ulama bagamba nti hadithi eyo si nywevu nnyo bulungi insha Allah taala. Hadithi entuufu ya hadithi egamba nti kullu ghulamin murtahanu bi'aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma. Okitegedde munnange ti omwana kasitaweza ennaku 7 akolebwako ebintu biri bisatu. Ekintu ekisooka tuzbahu anhu, asalibwa duhiya, okitegedde bulungi, wa yuhlaqu era nasalwako enviiri ze, wa yusamma nabeera ng'atuumwa erinnya eddungi, mwana muwala oba mulenzi. Ya hadithi esinga okubeera entuufu nga bwe yali ejja insha Allah taala ekigambo ky'okupima enviiri tekyajja, wabula hadithi eri eyajja ng'eyogera ku kigambo ky'okupima enviiri batugamba ba'ulama nti si hadithi nywevu bulungi. Wa inama ekituufu ti omwana bw'aweza ennaku 7 asalweko enviiri, asalirwe aqiiqa ye, asalweko enviiri, atuumwe n'erinnya insha Allah taala eddungi. Ekyo kyekisingako okuba ekituufu. Wallahu a'lam. Mukadde waffe atubuuza nti istighfaaru omubaka gye yasomanga emirundi 7 yagisomanga mu ngeri ki era mu biseera ki? Emirundi egyo 7 gye yagisomanga gyali gyeyawulidde omubaka yekka oba gibuna? Bwe gibanga gyali gyeyawulidde nga gimweyawulidde, ffe tulina kugisoma emirundi emeka? Bw'atyo muganda waffe bwe yatubuuzizza. Muganda wange ow'ekitiibwa, wallahu a'lam, basahaba b'ow'ekitiibwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam nga Abdullah ibn Umaru radiyallahu anhuma bagamba nti kunna nu'addu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil majlisi alwahidi 100 marra. Twalinganga tubala kuwekitibwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam ng'atudde olutuula lumu nga tumubalako istighfaru emirundi 10. Okitegedde munnange, ekyo kigambo ky'abasahaba. Wabula nabbi agamba wa inni la astaghfiru llaha fil yawmi 100 marra, nti nze nsaba Allah wange tabaraka wa taala okubeera nga ansonyiwa mu lunaku emirundi 10. Ekyo ekigambo kya nabbi Muhammad kikwatagana butereevu ne ekigambo kya Ibn Umar radiyallahu anhuma nga bwagambye twalinga tubala okutuula kwa nabbi Muhammad nga atudde istighfar emirundi 10. Ng'owekitiibwa nabbi agamba nti rabbi ghfirli wa tub alayya innaka anta tawwabu arrahim. Ekyo kyekimu ku bigambo wekitiibwa nabbi Muhammad kyagambanga alayhi salatu wassalam. Eyo yenjatula esooka. Oba yagambanga nti astaghfirullaha wa atubu ilayhi, n'ekyo ekigambo kyayogerwanga owekitiibwa nabbi Muhammad
alayhi salatu wassalam oba yagambanga nti rabbi ghfirli wa tub alayya innaka anta tawwabu rahim nga kiri ekikulembedde eyo yali njogera kakati insha Allah taala nabeera ngo wekitibwa nabbi Muhammad kisokera ddala nti istighfaru eyo yajiretanga Ibn Umar wagambye radiyallahu anhuma nti babalanga nabbi mu lutuula lumu ng'asobola okwogera istighfaru emirundi 10 era nabbi natugamba alayhi salatu wassalam nti nze nsaba Allah okubeera nga nsonyiwa mu lunaku emirundi 10 amakulu nabbi yafunangawo obudde n'atuula n'asaba Allah tabaraka wa taala kumusonyiwa emirundi 10 insha Allah taala yagambanga atya yagamba insha Allah taala ebigambo bye tugambye mu hadithi insha Allah taala ekulembedde wabula fe nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam yaina istighfaru gye yatuyigiriza gye bayita sayyidul istighfar yatugamba tugambenga nti babajita sayyidul istighfar yatugamba nabbi Muhammad nti omuddu agambenga Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta insha Allah ta'ala yisaidu istighfar bobera insha Allah ta'ala ng'omuddu ojogedde naddala obudde obwa kumacha obudde obw'okumacha insha Allah ta'ala n'olweggulo obeera ofunye obulungi bungi nnyo tusaba Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga atuteeka mu bantu abasaba bulijjo okubeera nga tusonyibwa wallahu a'lamu munaffe ono bamuyita Hajara Sulaimani ke yatugambye twasomesebwa ya ono mukulu atubuze ekibuzo bamuyita Hajara Sulaimani ke yatubuze bikwatagana istighfaru tukizemu ekibuzo ekyo insha Allah taala nti nabbi Muhammad emirundi egyo yajogeranga mu lunaku insha Allah taala naye nga gisokka mu nsanvu gyaweranga 10 kyajja bigambo bye nitulaba ebigambo bya kwesanga alayhi salatu wasallam tulaba nekyetuwa insha Allah taala fe nga kyekisinga okubeera ekirungi wallahu a'lam ono bamuyita mukuru man hadhihi bamuyita Fatima Adamu yatugambye twasomesebwa edduwe esomebwa nga tweraba mu ndabirwamu naye senga njitunulamu amakulu endabirwamu yagambye nti ndyawo netaranve eno nzireeri naye awo wendi waliwo dropo eriko endabirwamu bwenjira nenjitunulamu nesoma dduwe yatusomesebwa insha Allah taala era nfuna omusango oba nedda munnange innamal a'malu binniyat tofuna musango gonna insha Allah taala oli ku bibyo gwe endabirwamu bw'ogira n'ogiyitako noveeno nedda insha Allah taala toyina musango gonna gw'ofuna era ne bw'obeera oluusi nga tosomye edduweeye gy'osoma ng'otunudde mu ndabirwamu insahha bw'ebeera nga ddala ntuufu okuva ku ekitibwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam tobalwa nti ofuna omusango wabula obalwa nti ofiiriddwa obulungi obutateeka mu nkola ekyo ekyasomesebwa ow'ekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atuwogulumiza ebigambo bya nabbi Muhammad salawatullahi wasalamu alayhi yatubuuzizza munnaffe ono nti bw'aba yagendako mu kifo nga abantu baayo bwe baba basaalira omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam bagamba nti Allahumma salli bariki ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti ate nga nze mmanyi nti sallallahu alayhi wasallam abuuza nti ebibiri ebyo ku bibiri kiriwo ekituufu byonna bituufu oba kuliko ekituufu amakulu yagambye munnaffe nti yatuuka gye yatuuka eyo ng'abantu baayo omubaka bayogerako bagamba nti Allahumma salli wa bariki ala sayidina Muhammadin eyo nga yensaalira gye basaalira nabbi kakati ate nga yamanyi nti nabbi bwayogerako tugamba sallallahu alayhi wasallam munnange bakita ikhtilafu tanawuhi okwo kubeera kwawukana kwa types omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam ayina ensaalira ezisukka ku lumu kakati olwo lwoli olugamba nti Allahumma salli wa sallim wa bariki ala sayidina Muhammad lumu ku nsaalira insha Allah taala ngera bwe kiri nti sallallahu alayhi wasallam nalwo nsaalira oba alayhi salatu wassalam zonna nsaalira insha Allah taala
kakati kyonna ky'obeera oyiseemu nange insha allahu taala obeera osaalidde nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, era obulungi bw'okumusaalira obeera obufuna butereevu. Wallahu a'lam. Agamba ono munnaffe nti tukimanyi bwe tuba tusaala tuddira oludda lwaffe olwa ddyo ne lulaba enjuba gyeva, olwa kkono ne lulaba olwa kkono gyegwa, awo we tutunudde kyekiba ekibula. Naye nali mu kitundu ekimu ne ndaba ng'abantu baayo ate eno enjuba amakulu ng'abantu baayo ffe gye tutunula nga tusaala ate bo bakubayo mabega. Yatugambye munnaffe nti mpulira nga nze nange ne bansendasenda mbere nga njolekera gye boolekera. Kakati abuuza nti ekintu ekyo kiramulwa kitya, kiri kyendiko kyekituufu oba ekyabano kyekituufu? Munnange tukimanyi bulungi nnyo tukimanyi bulungi nnyo nti ekimu ku shuruutu sihhati ssala, ku bukwakkulizo obuteekeddwa okubaawo esswala yaffe etuuke, istiqbaalu lqibla, kwe kwolekera eqibula. Eqibula kiri luddawa? Kiri Makka ku bayitullahi alharam. Buli muntu yenna asaala gy'ateekeddwa okwolekera, era omuntu yenna asaala nga si gy'ayolekedde nga takikoze amakulu, kuba waliwo omuntu asobola obutamanya qibula we kiri kati agenza okutegeera ng'essala yawedde dda, naye ne wabaawo omuntu amanyi tulina kutunula wano wabula n'akyuka n'atunula ewalala, oyo essala yeebeera nfu. Essala yeebeera nfu kuba ekimu ku bukwakkulizo obuteekeddwa okubaawo essala yaffe ekkirizibwe muteekwa okuba nga omuntu yolekedde eqibula. Kati abantu bonna abali ku sayidi, abantu bonna abali hawla al-Kaaba, abali okumpi ne Kaaba, bonna bateekwa kubeera nga bagyetoolodde mu kugitunuulira. Kati ebbanga lye tukoma nga tugenda tweyongerayo, kati ngene ewaffe kati tubeera twolekera boolekezi Kaaba gyeri, tuba tetukakatwako kugitunulako kuba tuli wala nayo. Kakati ekyo mbaka kyagamba nti bayina al-mashariqi wal maghribi qibla, wakati w'obuvanjuba n'obugwanjuba qibla. Ne batugamba ba ulama mu geography nti omuntu okola otya okufuna eqibula fa abali sayidi eno, nti oddira sayidi eyaddyo neeraba enjuba gyeva, eya kkono neeraba gyegwa, wooba otunudde k'eqibula inshallah ku bantu abali sayidi eno. Naye ate eriyo abantu abali sayidi yeeri, esayidi yeeri katugeze nti emasaka emasaka ye Makka, nti ffenna twolekeraawo. Kakati ate eriyo abali embalala, tetugamba nti ate n'ab'embalala ate batunula eri, olwo bajja kuba tebolekedde qibula. Kati bo balina kukola batya? Nti bo balina okuddira ffe gye tutunula ate ne babeera nga bakubyeyo emabega, kuba we qibula babeera bakirese mabega. Kati abantu abo senga babeera sayidi eri gwe gy'oli munnaffe gy'oyogeddeko, olwo babeera batuufu. Naye kiba nga bali ku sayidi eno eyaffe gye twolekera ate nga twolekedde qibula, ate ne babeera nga bakubyeyo mabega, olwo babeera bakoze kikyamu n'esswala zaabwe insha allahu taala maaso ga Allah tezibalwa, olw'ensonga nti ekimu ku bituusisa esswala z'abaddu kwe kubeera nga boolekedde qibula insha allahu taala. Wallahu a'lam. Abuuza ono munnaffe nga tufundikira nti bwemba nina sisita wange, wabula sisita wange oyo ngakkiririza nnyo mu byawo mu bintu by'ekirogologo ebyo, okitegedde munnange, kakati oluvannyuma atera okubeera n'obwetaavu. Bw'abeera n'obwetaavu omuli school fees w'abaana be, oluusi ekyokulya atakifunye, abaffe nzikirizibwa omuntu oyo okumuyambako ku byetaago ebya bulijjo, omuli okumuyambako school fees w'abaana. Munnange insha allahu taala ekisookera ddala okubirizibwa okubeera ng'olwana ku oluganda lwolwo, nga bw'owulira nti olumwa, okuba nti senga ayina ekyetaago ky'essente, olumwa awulira nga waali agadde okumuwa, kakati ate bw'oba olumwa nti wabeera nga embeera kwafiiridde, agenda kuwangaala mu muliro emyaka n'emyaka, wallahi tagenda kuguvaamu. Olina kusooka kulwana nnyo naye kulaba ng'omujja ku shiriki oyo abeere ng'atebenkera ku Allah tabaraka wa taala, amusinze era alongoose bulungi nnyo, akimanye nti Allah tabaraka wa taala yajja okumugabirira senga yeetaaga riziki, wakadhalika n'ebirala. Kakati oluvannyuma insha allahu taala obeere ng'omuwaaka riziki ako bw'abeera ng'akeetaaze. So nno mu ngeri eyo
nti okkirizibwa okumuwa busiraamu tebugaana kumuwa komuwa ebbanga lyomala ng'okakasiza nti tekajja kukosa amakulu naye tajja kayitamu kubeera nga akusendasenda asobole okubeera nga akutwala ku ntegeera gy'ategeeramu enkyamu. Wallahu a'lam. Bamuyise Hafsa Haruna bw'atyo bwe yagambye. Ono yagambye nti owange kiri haramu okumwa ekyenyi n'okkomola ebisige. Munnange omuntu senga obadde oyina ekyenyi ekyo nga kirimu oluttunta insha Allahu ta'ala nga lungi olwoyo olwo obusiraamu tebugaana kubeera nga olujjamu. Kitegedde munnange wabula mbaka kyatugaana alayhi salatu wassalam yatugaana okukomola ebisige. Kati ekyenyi kyo bwe kibeera nga kirimu oluttunta olwo kirimu olwoyo olumera mu kyenyolo insha Allahu ta'ala olujjemu naye ebisige byombaka alayhi salatu wassalam yatugaana okubikwatako. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala aberenga atugasa n'ebyo twogeddeko. Jazakumullahu khaira. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.